bw'oba ogenze mu supermarket okubaako ekintu ky'ogula buli kintu bakiwa ebbeeyi ya njawulo okusinziira ku mirimu n'obuvunaanyizibwa bwe girina. Singa omuntu abadde kyamaguzi nga bamutunda mu supermarket nga baali bamuteekako price tag ng'omuntu oyo wa mutwalo gumu n'ekitundu, alinnya atya okuba nga ava ku mutwalo gumu n'ekitundu n'afuuka omuntu ow'akawumbi, n'afuuka omuntu wa $1 billion bw'ati bw'akola. Mikwano mbalamusiza nateera mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Akubuuzaako si mulala Tumusiime Joseph Prosper omuweerezaawo, inspirational speaker ne life coach. Naye ate era mbuulira enjiri y'obwakabaka eyamba abantu okukulaakulana mu bisaawe bitaano eby'obulamu, osobola okutambulira mu bulamu obw'obuwanguzi mu nnaku zino ez'oluvannyuma. Nzikiriza Katonda ng'obulamu bwe tebugenda kusigala kyekimu. Obubaka bwaffe buno tubuteeka ku mikutu gyaffe. Bw'oba oli mupya wano weerako ku mukutu guno ne mirala nga YouTube, TikTok ne ku Facebook. Era mbategeeza nti osobola okumpuliza ku WhatsApp yange 0757 21 76 84. Olunaku lwa leero njagala kwogera ku muwendo oguli ku bulamu bw'omuntu, omuwendo gw'omuntu ku nsi. Abantu bonna ku nsi tukimanyi nti ebintu byonna ekibifuula ebyenkizo ku birala bbeeyi yaabyo. Bw'oba ogenze mu supermarket okubaako ekintu ky'ogula buli kintu bakiwa ebbeeyi ya njawulo era buli kintu bakiteekako price tag okusinziira ku mirimu n'obuvunaanyizibwa bwe girina. Naffe bwe twali tujja ku nsi, Katonda buli muntu yamuteekako price tag ya njawulo era buli muntu Mukama yamuwa omuwendo okusinga ku bantu banne ab'enjawulo. Kino kyali kitegeeza nti Mukama yali yeekubiira nti oba yali afudde abalala okubeera ebyana, abalala okuba abaana. Nedda, kubanga Mukama bwe yali aseetinga obufuzi bw'omuntu ku nsi, obufuzi bw'omuntu yabuteeka mu busobozi bwe. Bw'atyo buli muntu n'amuteekamu obusobozi bw'ataateeka mu muliraanwa we, olwo omuntu alyoka afuuka ow'omugaso eri muliraanwa we bw'aba amusanze. Omuntu alina ky'asobola bw'asanga atakisobola, oli omuntu oyo abeera afuuse mukulu. Kyokka ate nga naawe gwe wayambye ejjo, nga naawe enkeera osobola omusanga ate mu kifo ekirala, nga naye alina obusobozi bw'ate bw'otalina, era naye n'abeera wa mugaso gy'oli. Olwaleero njagala okuyita mu bubaka buno obikkulirwa ategeere nti newankubadde ng'ensi tebadde nnenkanya gy'oli, newankubadde nga abaakuzaala tebakutwala kubanga muntu wa mugaso, naye obulamu bwo bwa nkizo era bulina ensonga. Njagala ogenda okumaliriza obubaka buno gye bugwera ng'otegedde obugagga n'omuwendo Katonda bwe yakweka mu bulamu bwo. Oyinza okuba toli wa bbeeyi enkanankana balala, naye naawe toli kisaati nga bw'obadde okirowooza. Njagala kugamba munda mu ggwe mulimu obugagga. Mukama waffe Yesu Kristo lumu yatugamba mu kitabo kya Makko essuula ey'omunaana n'olunya olwa 36 n'agamba nti omuntu kiri mugasa ki okulya ensi naye n'afiirwa obulamu bwe. Obulamu Yesu bwe yali ategeeza nti kirigasa ki omuntu okuba ng'atambulidde mu bintu ebinene, ng'asuse mu nnyumba ey'ebbeeyi, avuze emmotoka ez'ebbeeyi, naye n'atategeera mugaso gwa bulamu bwe ye yennyini. Mulembe guno gwe tulimu abantu bangi basomye, abantu batambudde mu mawanga ag'amaanyi ag'ebweru, n'abamu balinnya ebizungirizi ne bagenda ku planeti ezitali nsi, ng'ekibatwalayo kutegeera obwengula n'ebibufaako. Naye ate ekyewuunyisa, omuntu tazuula nga ye y'ani, era omuntu tategeeranga bugagga bwa bulamu bwe bwenkana butya. Era bangi obasanga nga beetuze, nga n'abalala banywedde obutwa kubanga waliwo eyamukyaye, naye nga n'atamanya nti obulamu bw'oggyeewo bubadde n'obugagga munda mu bwo, ng'oggyeeko omuntu akulese oba bizinensi yeetokomose, obanga enju gye wazimba amatiribona nga banka egitutte. Ekyo tekitegeeza nti naawe kennyini ng'omuntu oweddewo. Omuntu kya bugagga kinene nnyo ekisinga eby'obugagga byonna ebirala byasinkana ku nsi. Bugagga bwe tukwatako ku nsi bulungi bugonza obulamu nga tukyali mu mubiri, naye njagala kugamba buleme okulimba nti obugagga obwo ye ggwe. Ggwe oli kya bugagga ekisinga ebintu Mukama byali kwesigisa ku nsi n'ebirala by'olikwatako mu bulamu bwonna obulala. Njagala kwogera ku bintu nga 5 ebigatta omuwendo ku bulamu bw'omuntu, oba ebifuula omuntu okuba ow'omuwendo ku nsi. Mu ngeri endala, singa omuntu abadde wa bbeeyi rayisi ng'agula bbeeyi ntono, akola atya okuba nga bbeeyi y'obulamu bwe erinnyako waggulu? Kankibuuze bwe nti singa omuntu abadde kyamaguzi nga bamutunda mu supermarket nga baali bamuteekako price tag ng'omuntu oyo wa mutwalo gumu n'ekitundu, alinnya atya okuba nga ava ku mutwalo gumu n'ekitundu n'afuuka omuntu ow'akawumbi, n'afuuka omuntu wa $1 billion
bw'ati bw'akola. Ekimu ku bintu ebirinyisa ebbeeyi y'omuntu ku nsi ekisookera ddala kwe kuzimba enkolagana ye ne Katonda. Omuntu olunaku lw'ategeera Katonda nadda n'atabagana ne Katonda, Katonda n'afuuka mukwano gwe, omuntu oyo aba afuuse wa bbeeyi ku nsi era aba afuuse wa nkizo ku bantu abalala. Bwe twogera ku Yobu lumu namusomako ne mubagamba nti yali musajja w'amaanyi mu bantu abaali bava ebuvanjuba. Ki ekyafuula Yobu okubeera greatest? Ki ekyamufuula okuba ow'enkizo ku bantu abaali babeera mu nsi yeewaabwe ey'ewuuzi? Ensonga eyafuula Yobu okuba ow'enkizo, ng'oggyeko okuba nti yali musajja mugagga, ng'oggyeko okuba nti yali alina abaana bangi n'abakozi bangi, naye Yobu yali yatya Katonda ng'akyawa ekibi era nga yeewala obubi. Kitegeeza enkolagana ye ne Katonda yakitwala nga nsonga nkulu nnyo. Kino kijja gy'oli gwe yalokoka, naawe atannaba kulokoka. Enkolagana yo ne Katonda eri mu mbeera ki? Mukama omumanyi, omukkiririzaamu. Yo obadde okimanyi nti obulamu bwa buvunaanyizibwako? Obadde okimanyi nti gwe bw'oli oyawukana ne Katonda obulamu bwe bufuuka obw'ebbeeyi eya wansi? Omuntu ne bw'aba nga yasoma, omuntu ne bw'aba nga alina ssente nnyingi nnyo, oli ne bw'aba nga alina obugagga obukwantikako nga bungi nnyo, naye ng'enkolagana ye ne Katonda mbi, ali bw'atyo abeera wa bbeeyi ya wansi, era n'okumaliriza kwe ku nsi kuba kubi nnyo. Mukama waffe Yesu Kristo lumu yatugerera olugero lw'omusajja eyali omugagga eyalima emmere ye, emmere n'ebala, emmere ne yeekubisaamu. Bannanga amalimiro g'omusajja oli ne gaala, era omusajja n'atuula n'agamba emmeeme ye, kati mmeeme yange tuula olye. Ng'omuntu bw'ogamba nti maze okukolerera obukadde bwange, kati kantuule ndye buli ngende nga bugenzi ku zibbiiki nakunyumirwa bulamu. Mu sizoni efaanagana bw'etyo, mbu Katonda n'amusisinkana n'amugamba, musirusiru gwe, okimanyi nti emmeeme eyo ekiro ky'olwaleero egenda kuggyibwako? Lwaki Bayibuli egamba nti musirusiru gwe? Lwaki Mukama yayogera bw'atyo nti omwami ono obwongo bwe bwamulimba, nti bw'okola ssente, bw'olima emmere n'eba nnyingi, then ekyo kimala, kitegeeza nti oba omazeeyo. Teyamanya nti ekyo kyali kimufuula owa wansi newankubadde yali alina ssente. Njagala kugamba emmere gye yali alimye nnyingi ennyo, ng'agirimye n'ekigenderero ekyokutuula agirya ennaku ze zonna ezaali zibulayo ku nsi, baagirya ku lumbeerwe kubanga yafa. Yesu n'atugamba bw'atyo bw'abeera omuntu alina obugagga ku nsi naye nga si mugagga mu nkolagana ye ne Katonda. Kitegeeza naawe oyinza okuba nga bw'obadde ng'ebikwatikako birina naye nga oli mwavu mu mwoyo, mu nkolagana yo ne Katonda nga toli mugagga n'akamu, kubanga tomanyi Katonda, tokolagana naye, si musanyufu gy'oli. By'okoze bigenda kubanga obikoledde bwereere. Era Yesu kye yatugamba mu Makko 8:36 kigenda kutuukirirako, mbu kiri mugasa ki omuntu okulya ensi yonna naye n'afiirwa obulamu bwe. Ekintu ekyokubiri ekifuula obulamu bw'omuntu okuba obw'ebbeeyi kwe kuzuula obusobozi bwe ku nsi, n'abuzigula n'abukozesa okugasa abantu abalala. Kikulu nnyo omuntu okutegeera Katonda kye yateeka mu bulamu bwo. Kya mukisa munene nnyo okutegeera talent, okutegeera potential, okutegeera ability Mukama gye yakukwekamu abantu abalala bonna gye batalina. Njagala kugamba abasajja be tusomako mu byafaayo ne be tulaba mu bulamu obwa bulijjo, abasambi b'omupiira nga ba Cristiano Ronaldo, musajja ono eyakafa emabega kaawo gwe baali bayita omusajja gwe baali bayita nga Michael Jackson, yali omuzenyi ennyo ng'ate muyimbi, n'abasajja abalala nga Muhammad Ali baali abakubi b'ebikonde. Abo bonna siboogeddeeko nti nali mbalabyeko mu nsi mu buliwo, mbalabye ku mikutu gy'amawulire ne ku TV ne ku firimu ez'enjawulo. Naye lwaki mboogeddeko? Ekyo kye baazaalwa nakyo, obusobozi bwe baali balina omuntu omulala bw'ataalina bwe bwabafuula ab'amaanyi ku nsi. Njagala kugamba mukwano gwange, muggwe bwe muba mulimu obusobozi, kyamagezi era kyamakulu nnyo okutandika okubuzigula mpolampola ne butandika okuvaayo. Oyinza okuba nga tewasoma, nga famire mwazaalwa tebakutwala nga nsonga, nga n'ekyalo kuwakulira tewaliyo muntu yali avuddeyo w'amaanyi. Naye olunaku lw'otegeera Katonda kye yakutondera okubeera ku nsi, n'okijjayo n'okizigula ne kivaayo, ensi etandika okutwala ng'omuntu ow'emugaso era ow'ekigendererwa. Kyawandiikibwa kiri mu kitabo kya Samwiri ekisooka essuula ya 16 n'olunyolo lw'18. Bw'omu omulenzi yali akola mu lubiri lwa Sawulo yagamba nti nalaba Dawudi mutabani wa Yese, omukubi w'ennanga ow'amagezi,
omusajja omuzira omulwanyi ow'amaanyi omulungi okutunuulira ate nga mugezi mu kwogera nga ne Katonda ali wamu naye. Ebyo ebintu byonna bitaano byali ku musajja ono Dawudi. Famire ya Dawudi yali temutwalanga kintu kikulu, bamutwalanga mu ttale ne bamwerabira. N'olunaku olumu Yese taata wa Dawudi bwe bamugamba okuŋŋaanya abaana be, omwana ono yamwerabira. Naye weewuunye mu lubiri bwe babuuza omuntu eyeetaaga okugoba emizimu ku Sawulo kabaka, omu ku bakozi ba Sawulo n'agamba, ninayo omuvubuka gwe mmanyi, musajja mukubi wannanga, agikuba n'amagezi, mwogezi, ate ayogera n'okutegeera, musajja mulwanyi, muzira, mulungi okutunuulira, ate nga ne Katonda ali wamu naye. Ebyo byonna nga biri ku Dawudi. Dawudi yali musajja mulwanyi, that was a talent. Yazigula ekirabo kye ekyokulwana entalo. Okulwana entalo talent yeeriisiza Golola Moses, yekulaakulanyiza Tyson n'abasajja abalala. Dawudi ye naye yali musajja mulwanyi era obulwanyi bwamwanjula. Ekyokubiri mukubi wannanga ng'ate agikuba n'amagezi. Ekyokusatu mwogezi, yali mwogezi mulungi nnyo, ye musajja gwemmanyi yatandika ekibiina ky'obuyeekera. Abasajja bonna abaavu abatayina mirimu ne bamwegattako ne bagenda naye mu mpuku ya drum. Lunaku lumu eyali avudde from nowhere n'afuuka omukulembeze w'eggye ddene. Abasajja abo n'abafuula abalwanyi ab'amaanyi. Yali musajja mulungi nnyo mu kwogera ng'asobola okyusa obulamu bw'abantu okuyita mu bigambo bye. Ekyokuna Bayibuli etugambye yali musajja ng'alabika bulungi, yali alina appearance ennungi. Beauty nayo talent. Si buli muntu nti afaanana munne. Mulimu abantu abamu ng'endabika yaabwe yeri banjula mu bifo gye batandisobodde kutuuka. Ekyokutaano, Dawudi yali alina presence ya Mukama ku bulamu bwe. Ekyo kikulu nnyo kimanya nti singa Mukama aba naawe akikutaddeko, omuwendo gw'obulamu bwe guva bwe gubadde ne gugenda ku level eya waggulu. Ekintu ekyokusatu nga nakyo kikulu nnyo bwe bungi bw'abantu b'ogasizza. Obungi bw'abantu b'ogasizza. Obungi bw'abantu b'ogasizza ku nsi bwenkanankana ne vali y'obulamu bwo ku nsi. Njagala bagamba mikwano gyange, obugagga bw'omuntu tebwekwese mu ssente zokka, naye obugagga bw'omuntu bwekwese mu bantu baagasa ku nsi kuno. Bayibuli mulimu omukyala bamuyita Doluka. Yali namwandu era ng'alina ekibiina ky'abannamwandu ng'abakolera ebizibawo, ne bakoleranga bulangiti n'amasuuka n'ebyambalo ebizibawo oba amasweta. Naye olunaku lwatuuka omusajja ono n'ajja afa. Naye bwe yafa, olwava lwe yali ku bulamu bwe olw'obungi b'abantu be yali agasa, Bayibuli etugamba bannamwandu baakoowola Peetero ajje asabire Doluka aleme kuziikibwa. Lwaki? Abantu bonna baali bafudde ne babaziika, naye Doluka yali agasizza abantu bannamwandu. Bannamwandu bagamba kikafuuwo ono okuziikibwa. Doluka n'ataziikibwa, n'azuukira nga bamusabidde n'abamulamu. Ekyo naawe nsobola okikugamba olwaleero. Tandika n'ekintu ekitono ky'olina. Ebbanga ddene gw'obadde ng'okaaba nga gw'ogamba nze nnina amabanja, nze ndi mwavu, sirina nfaako, sirina ndowoozaako. Naye olunaku lw'olyerabira ennaku yo, naawe n'ogamba naye nange newankubadde nnina ennaku, ne waliwo abalina ennaku esinga eyange, omuwendo gw'obulamu bwo gulikyuka. Olirekeraawo okulowooza by'otalina n'otandika okulowooza by'olina, obikozese naawe okuyamba abalala abatalina by'olina. Obulamu bwo buliva mu mbeera mw'obadde otambulira n'ofuuka ow'enkizo. Teweetaaga sooka kuba mugagga nnyo. Osobola otandika omuntu eyaliba bw'oba oyagala kubeera sponsor w'abaana abasoma, osobola otandika n'ebitabo 2, osobola otandika ne kapakiti ka peeni, osobola okutandika n'okusasulayo omwana ekitundu kya school fees, osobola okutandika n'amasomero ga bonna basome ng'ojja osasulirayo abaana ebintu ebitonotono ebisookerwako. Mukama bw'anaalaba ng'omutima gwo gulina okuyaayaana, ajja kujjanga akukuza otuuke ku mutendera ogugasa abasinga bw'obadde otandise okugasa. N'ekisembayo nga nakyo kikulu okukirowoozaako, oba ekiddirira ekisembayo, omuwendo gw'obulamu bw'omuntu. Newankubadde ng'obugagga si bwebulaka nti omuntu wa muwendo, naye kino nakyo nkikugamba olwaleero. Tozuula ng'obusobozi bwo tozimba nkolaganayo na Katonda, ate era n'oyamba abantu abalala, naye ne weerabira ekyama ky'okunoonya ssente. Kyo nakyo nkizeemu kinyweza nti bw'obanga onooba n'omuwendo ku nsi, ekigambo ky'okufuna ssente kitwale nga kikulu. Omuntu alina obusobozi ng'alina talanta, ng'alina ekirabo naye nga talina ssente, njagala kugamba ssente zisobola ofuukira ddala ekiziyiza obuweereza bwe okuvaayo. Ssente zisobola ddala okuziyiza talenti y'okuvaayo okutuuka ku bantu beeyina okugasa. Bayibuli mulimu omusajja, yali musajja mugezi nnyo, ali mu kitabo eky'omubuulizi essuula ey'omwenda. Yali musajja alina amagezi, yali musajja yataasa ekibuga, naye olw'okuba teyalina ssente,
Bayibuli egamba abantu bonna tebamujjukira era teriyo yamulowooza nako kyokka nga yataasa ekibuga kiramba. Kino nno nakyo njagala nkikugambe, oli musambi wa mupiira, olina talenti ey'okuyimba, oli muzannyi wa katemba, mugwe mulimuko engeri yonna eya potential Mukama gy'akwesigisizza. Noonyeza ddala ssente obeere sponsor w'obuweereza bw'asooka. Mukama bw'anaalaba ng'oli munyiikivu mu kkuba ajja kujja kugatteko abalala abanakukwatako ku mukono. Naye bw'oba tolina ntandikwa bagenda kumanipulatinga, bajja kukozesa, bajja tuuka ekiseera bakufuula ekyamaguzi bakutunde babe nga bakufunamu bingi naye ng'ate gwe tolina kyofunyeemu. Abayimbi bangi ne bannabitone bangi abangi baafa naye nga bapromota baabwe bennyini ekyabaleetera balyamu enkwe. Baatuuka ekiseera ne bategeera nti abasajja abaali babateekamu ssente babafunangamu kingi, bwe baayagala obbeewaggulako bagende mu bantu ababawa ssente ezisingako, bano abaasooka bakwata ku mukono nga batandika ne baba destroyinga, oba oliawo ne batta n'ekirabo kyabwe basobole okuba nga tebavuganya nabo. Kitegeeza ki? Tandika n'akatono, suubula, lima, genda bakukozese osobole okubeera sponsor wa talent yo asookerwako. N'ekisembayo nga nakyo kikulu nnyo kissaako omwoyo. Ekimu ku bintu ebirala ebigatta omuwendo ku bulamu bw'omuntu kumanya. Ekigatta omuwendo ku bulamu bw'omuntu kumanya. Bayibuli egamba abantu bange bazikiridde olw'okubulwa okumanya. Okumanya kintu ky'amaanyi nnyo Mukama kyakozesa okutaasa abantu mu busibe ne mu ngeri yonna embi enaaleetera obulamu bwabwe okulemererwa. Njagala nkugambe nga mmaliriza, bwe wabaayo ekintu ekisinga sitaani amaanyi era nga kisobola n'okuwangula omuntu omutuukirivu, bakiyita butamanya. Obutamanya tebutya mutuukirivu, obutamanya tebutya muntu alina mutima mulungi. Omuntu alina omutima omulungi era ng'ayagala Katonda asobola okuzikirira nga sitaani si yamuzikiriza, naye ng'obutamanya bwe bwennyini bwe mululeetedde okufa amangu. Kitegeeza ki? Bw'oba olina talenti era ng'oli muntu ayagala Katonda, ekigambo okumanya kitwale nga nsonga nkulu. Ddayo osome, wabaayo omukisa ogusoma, funa obudde obusoma ekigambo kya Katonda, funa ebitabo by'abasajja abawandiisa amagezi obisome, obimanye, obeeko wakiri omuwendo gw'ogatta ku bulamu obwo. Muntu omu oyinza okugamba naye nze saasoma, amayinza bwe twakulira tewaaliwo ssente kusoma, naye Mukama mulungi kati ozifunye. Luli tewasoma naye kati osobola okusoma. Kusoma tekikwetaagisa kusooka funa degree, tekikwetaaga kugenda kusoma kubeera wamwa kugenda ku university. Bw'obanga tokisobodde ekyo, soma okusoboka okutonotono, naawe Katonda agenda kugattako omuwendo. Gumu ku mulimu Mukama gwampaddemu omukisa. Lwaki njogera bye njogera? Mbeeko okumanya kwenjangatta ku buli muntu asobole okuba nga atambulira mu bulamu bw'ensi eno ng'omuwanguzi. Njagala tusabeko naawe neeri luvannyuma tube nga tumaliriza. Mukama njagala okwebaza olw'ebigambo by'oŋŋanyiza okwogera eri omukazi n'omusajja oyo atugoberera ku mikutu gyaffe kuno. Nsaba omuwa omukisa gye bali ababadde baagala okwetuga n'abamu badde bapulaninga kudda mu kyalo nga balowooza ensi ebalemye era nga n'abamu beekoowa, naye okuyita mu bigambo bino waliwo ategedde nti mu ye mulimu omuwendo, waliwo ategedde nti omuwendo gwe gwayonooneka bwe yayawukana naawe Katonda we. Omulala nankitegeera nti bwe yalekeraawo okugasa ennaku kyeyava etandika okujja mu bulamu bwe, kyokka aliwo ategedde nti ye kulekeraawo okunoonya ssente kwe kwamufuula alemererwa era ajoogebwa. Waliwo n'akitegedde olunaku lwa leero nti olw'obutaagala kumanya kyavudde afuuka omuntu owa value eya wansi. Kati nno mbasabira abantu abo buli akoze okusalawo okuyita mu bigambo by'awulidde, muwa amagezi n'amaanyi agateeka mu nkola buli kyawulidde obutakyejjusa. Enkomerero ye ebeere ennungi ku nsi. Teekeko obukuumi, gabirira abaana be, muweeyo chance empya. Buli muntu yenna asazeewo okukola okubaako step gy'ateekinga. Saba Mukama wange Katonda omuntu oyo muweeyo chance empya, kubanga watusuubiza n'otugamba olikomyawo emyaka akakyaka gye kaalya n'enzige ze yalya. Omuntu yakozesa obubi emyaka gye egy'obuvubuka nga yezzeemu kaakati, muweeyo opportunity endala. Mukomezeewo abantu abamuddukako, mukomezeewo ebiseera ebyamunyagibwako, omuwe enkomerero ennungi. Olwo nno erinnya ly'Omukama lye linaaweebwa ekitiibwa ng'omuntu oyo akujulira. Gulumizibwa Katonda waffe okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina era amiina. Kwano mbeebaza okugoberera obubaka bwaffe, bakubiriza ebintu bibiri. Obubaka buno busharinge ojja kuba oweereza wamu nange obutuuse ku muntu omulala, naye bumuwa omukisa nga nawe bukuwadde omukisa. Naye kirala komentingako, bw'okomentinga n'obuuza ebibuuzo n'obaako okuteesa k'oteesa, kindowoozesa nti ogoberera nange ne ntwala obuvunaanyizibwa okuddamu.
ayagala okuwuliza nange osobola okunkubira oba okuweereza WhatsApp message ku namba yange 0757 21 76 kama bampeera omukisa sigadde ze Tumusiime Joseph Prosper sikale bulungi mweraba.